Baana mmwe mwategeera ekyayawula Muna ne Derrick wa leediyo. Ekintu ekyo kikyaluma Muna paka olunaku olwaleero. Bulijjo naffe tubadde tetukitegeeranga lwaki Derrick yayawukana ne Muna 256. Olunaku olwaleero Muna ayina obutambi bwe yafulumya luli ng'ayogera ku nsonga eyo, naye ng'akulaga munyiivu nnyo. Akyakolimira Derrick wa radio paka olunaku olwaleero. Obadde okimanyi nti Derrick wa radio yali mwenzi kkongwe nga tataliza yadde omuntu, tataliza kitonde kiwala, nga n'ekitooke kye babiseseka ati akifungula kika. Mulimu abaabisalanga ne batugamba nga Muna alabika mwenzi, era bino era biri kumbe Derrick wa radio ye mwenzi. Era Muna ayogedde n'agamba nti ye yagenda mu ggwanga lyalimu ng'amanyi nti Derrick wa radio agenda mubeererawo. Omanyi Derrick kye yakola? We baatuuka eyo ng'amugamba buli omu atambule bibye. Okuva n'olwaleero neesonyiwa nange nkwesonyiye. Kumbe Derrick olwatuuka eyo n'afuna basama banne abayinamu kuto sente, n'aleka Muna 256 mu nnyumba, n'amugamba gibeeremu we bali kugoba renti ng'olyoka onkubira. Can you imagine? Ne bannanga abasajja nga muli babi. Abasajja nga mpiso teyeesigamwa. Abasajja nga bantu balala mukko. Atatya musajja nze gwentya nze omusajja muwe ekitiibwa. Kyova olaba nsirika. Ensirika. Kyova olaba nze omusajja takyammalira budde. Bwe ndaba nga ngezezzaako nga biganye siseesa nzikiza buzikiza. Ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ng'obudde bukyali. Kubanga omusajja bw'obeera naye abamanyi ensi yeekomye. Abamanyi toyina gy'olaga, abamanyi yakulinako obuvunaanyizibwa, atandika okukuvulunga nga bw'ayagala akumanyiire. Kola kino ky'olina okukola, tokola kiri tojja kukikola. Akuggye mu ntegeera yo ggwe ng'omuntu omukulu akuteeke mu ntegeera eyiye gy'ayagala otegeeremu. Kyova olaba abakazi abamu abafumbo bawunga, ne babeerawo nga bamawaya, ne babeerawo nga basiru, nga buli kimu amala kusaba baaba kino sebo kino sebo kiri ne yeegayirira n'akola atya. Munnange abasajja balaba edduka. Muna naye olaba yakaaba ku maziga ga Derrick. Muna nga yakaaba maziga. Muna nga yajja ku social media. Muna nga yaloopanga nga tetumuwulira. Bannange Muna olunaku olwaleero ayasizza ebyama, ayasizza akasuwa, n'atugamba mmwe mulabiraawo. Bwe mundabako guno omubiri nga ngeze mundekengejje, nze mbadde mmanyi bye nayitamu luli mmwe bye mutaategeera kambagamba olwaleero Sam Bode yakola ABCD. Ate Derrick n'okuzaala yazaala. Ate ye Muna alinda ki? Yeebaka na taata we oba yeebaka na muganda we? Yeebaka na musajja azaale. Yenze Sheila Adita. Kambatereyoko ku butambi bwa Muna. Wabula nga tetunaba buteekayo asubscribinza obeera osinze subscribinga kwata kade nga buli video yona yona gye nteekayo kutuukako bulungi nnyo. Teweerabira ku commentinga, comments zo ziba nnungi nnyo tuzeetaaga. Katugendeko mu butambi bwa Muna ate era tukomewo. Nalifunye omuntu ng'ate mwagala nga ndaba naye abantu abamu babeera mu bulamu bwo n'alowooza nti tosobola kufuna kiddako wakoma oba tojja mu bantu oba kiki n'akuleetera okulowooza nti you're not beautiful enough, you're not good enough, you're not worth enough. Nga wabeereyo mu mikwano gyo all what he talks about you is bad. Tamanyi kukola kino, tamanyi kufumba, tamanyi kino, ali bwati ne bwati. Ng'ayogera all bad things about you. Tayina yadde any respect gyakwogerako ng'ali mu banne mu mikwano gye. Wabeera mu chat ng'alina abantu bayogera nabo nebabuuza ng'ate Muna biki. All that he does is disrespect. Naye omwana ow'obuwala omuntu wakyo fine tuba nabo mu bulamu naye ng'oli mukazi. Ate buli we weeyongera okukula ate abasiina oyo n'omuta. Era mu biseera by'oyo gundi mukiwulira ekintu ekyo n'oguma n'oleka ebirungi amamotoka ge bakusuubiza ag'ebbeeyi ebimuli girlfriends zidenze nalifunye omuntu ng'ate mwagala nga ndaba naye abantu abamu babeera mu bulamu bwo n'alowooza nti tosobola kufuna kiddako wakoma oba tojja mu bantu oba kiki n'akuleetera okulowooza nti you're not beautiful enough, you're not good enough,
not worth enough. All what he talks about you is bad. Tamani kola chino, tamani kufumba, tamani chino, all bad things about you. Tena at the end respect ya pogera konga limubane mikwano je. Wala mu chat nga ina bantu yogera nabo bananguza ngatemuna bichichi. All what he does is disrespect. Nayo mwana obuwala. Omuntu wacho fine tuba nabo mu bulamu naye ng'oli mukazi. Ate buli we weeyongera okukula ate oyo n'omuta era mu biseera by'oyo gundi mukiwulira ekintu ekyo n'oguma n'oleka ebirungi amamotoka ge bakusuubizaaga ebbeeyi bimuli girlfriends denze banze Muna mumwewuliriddeko ng'ayogera bulungi. Mukazi wattu akyali mu bulumi. Mukazi wattu ali mu kulumwa. Muna talyerabira Derrick wa radio. Kubanga Derrick wa radio nga tudda mazima ye yalaga Muna ensi empya. Omanyi okubeera mu Bwakadaama Saudi ng'obonaabona n'ofuna Ssekadaama nga wa Dubai n'akukyusiza obulamu. Omanyi kye kitegeeza okubanga mwakola babiri ne mwesonda. Ne mufuna obusente bwammwe ne mukola erinnya lyammwe ne mutuuka eyo ate ku birungi ne mwawukana ekintu ekyo kiruma ate nze nga nkimanyi nnyo. Osobola obbeera n'omusajja ne mukola ne mubeera mu bwavu nga mweyagala kyokka we mugaggawala ne mwawukana oba kiki? Oba kiki ekiri awo oba saayansi ki? Mubadde mu bwavu mweyagala okufa. Mwenna mweyita amannya ag'emikwano gundi sisobola kubaawo oxygeni at bt berere sente bwe zimala olabika buli omu gy'akwata. Ate ebiseera ebisinga egy'emize giri ku basajja. Abasajja be batera okukyuka ebiseera ebisinga. Abakazi tulwawo lwaki nti abakazi tugenda na mitima naye omusajja agenda na bwongo. Omusajja ye muntu asobola okukozesa ensobi nga talina gy'akutwala wabula n'ayagala akufuula embwa. Nakozesa buli kimu ng'omusiru. Bwakugamba weeyambule ne weeyambula. Bwakugamba kwata video ne weekwata. Kunamya akabina n'okunamya. Simanya wodola ate n'owodola. Ebyo byonna byonna obikola kusanyusa musajja nga ye akugamba nze ndi musajja olina kukola kye ŋŋambye. Tulagako wooba. Nze ebintu ebimu ŋŋenda n'embeerawo nga sibitegeera goge mazima mukkirize mugaane nga sibikola ki? Nga sibitegeera. Kaakati munnange batuuka e London Muna amanyi kikubyeyo babeerayo kaseera katono mwezi gumu nga batandise okwawukana. Kirabika bambi kyekyayingiza ne Muna ebisiyaga. Oba Derrick yawulya bubuulizi buba nze simanyi kigenda mu maaso goge mazima naye ng'abaana abawala abasajja bano temubeemaliramu nnyo. Omusajja tomwemaliramu nnyo. Essaawa yonna kimanyi oyo omusajja si muganda wo. Essaawa yonna kimanyi oyo omusajja ajja kuleka waafuna omuntu omulala. Essaawa yonna kimanyi nti oyo omusajja mugenyi. Essaawa yonna kimanyi oyo omusajja akozesa bukozesa. Essaawa yonna kimanyi oyo omusajja ayina nnyini ye si wuwo. Kati gwe mubeereko ng'omanyi. Teweemalaamu nnyo. Mulabe bulabi. Ate era ekigaanye kireke. Omukwano omutuufu tebagukaka. Omukwano omutuufu tebagusaba. Omukwano omutuufu tebagwegayirira gwekola gwokka lwa nsonga muba mweyagala. Ekitiibwa kisaana buli omu. Ekitiibwa okyetaaga nga gwe omukazi n'omusajja yeetaaga ekitiibwa. Mu ekyo omusajja ayina okuwa mukazi we ekitiibwa n'omukazi ayina okuwa bbaawe ekitiibwa. Wabula ekitiibwa tekirina kubeera sayidi emu nti olw'okuba gwe oli mukazi mbu kikkakatako mbu gwe olina okuwa omusajja ekitiibwa. Bamaadawo tuba tugenda ddiba tukoowe. Kubanze mmanyi omukwano guno gulina kubeera mu njuyi bbiri. Omukazi olina okuwa bbaawe ekitiibwa naye omusajja kikkakatako owa omukazi ekitiibwa. Tekirina bwe kyawandiikibwa nti omukyala ye ayina onnyigirizibwa igwe omusajja nga bwe weeyagala ku ddiiru ki? Mumanyiraani? Mutusanze tuli bantu bakulu. Tulina abantu be twakula nabo mu bulamu. Okitegeera gw'ozze odebonkana obulamu bwa mwana wa munno mbu olw'okuba olowooza nti mukazi mbu olw'okuba akwagala agenda bbeerawo nedda baddiyale.
tetujja sobola kubeerawo n'abasajja bangi nnyo abaagala abakazi abalinga ffe. Yenze Shila Adita Kamanye, endowooza yo katambi nga kaneeno.